olunaku lwa leero lwa AdventistMen nze ndalowoozezza tutuume omutwe gwaffe nti manhood in men, manhood in man, manhood in man. Mu Luganda obusajja mu musajja. How are we going to maximize our manhood? Tunaafuna tutya omuganyulo mu busajja mu musajja? Eriyo omuntu ayinza okumalako obulamu bwe nga tajjeeyo busajja bwe mu musajja. Lwaki? Nga musajja bayimiya kubeera. Omwogezi omu yayogera ebigambo bino nti to be a male is by choice, by chance. To be a male is by chance. Kisoboka okuba nga walizaalibwa mu muwala naye weesanga ng'ozaalibwa mu. So that's a chance. Waliwo n'ebintu ebimu ebijja by chance naye nga bikulu mu bulamu ne tubiyita ebyokusaaga. Lwaki tewazaalibwa ng'oli muwala? Lwaki? Toyina ene bearing ku kyo. That was chance. Tokiinaako anything. Weesanga ng'ozaalibwa. Waliwo n'ebirala. The same apply to what? The country. Wazaalibwa ng'oli mu Uganda. So senga oba nazaalibwa nga ndi mu America. Olaba oti. Era senga abamu baali babawadde omukisa kati. Bagamba kati salawo senga Mukama akuyamba. Nsi ki gy'oba ogendamu? Abasinga twaligambye eki. Lwaki? Kitegeeza nti you may have a regret. Lwaki wazaalibwa mu Uganda? Somewhere. Teeka mu bukomera. Si bwe kiri? Abamu toyina choice ku parents. Abamu twazaalibwa naye basenga muzadde wange yali mu Amerika. Kuba senga yali muzungu. Olaba otya? Bibaawo ebyo. Naddala ffe Abafrika always tubeera mu kwennyamira. Consolation. Ebintu bitatambula bulungi. Kitegeeza eggwanga toyinako choice. Kyajja buzi. Ensi toyinako choice. Era n'okuzaalibwa ng'oli mmero tewaliwo ki choice. Naye kino kyolina okumanya. But to be a man, in bracket AdventistMen, is by choice. Oteeka okusalawo. Oteeka okusalawo as early as possible okubeera omusajja. Yagenda mu maaso n'ayogera statement eno ne kangisome busomi. The ability to procreate is not necessarily the evidence of manhood. Nti okuzaala okumera ebirevu o emifumbi si ke kabonero akalaga nti olina obusajja mu musajja. Anybody ayinza obifuna. Temulabangako baana bazaalibwa nga bali ku street. Ababazaalamu babeerako nabo baba ku street lwakuba babeekwesa emisana. Bolooza bw'osanga oli ng'ali ku street ate bagamba nti n'abamu babeera basajja banene ababazaalamu. Let me put it straight. Bw'abanga omwana ali ku street ng'abeera ku street kwasaba obuyambi ne maama we, kitegeeza nti era basangagana ku street bw'olinza okulowooza. Kitegeeza nti okuzaala si kyekikulu. Emifumbi si kyekikulu. Okumera ebirevu si kyekikulu. N'okwerooterera si kyekikulu. Anybody can do that. Saagala gamba nti any fool. But I'm tempted to say so. Ekyo kyekikufuula musajja azze wano mu litwiti eya wano. Twagala obusajja mu musajja. Twagala tuve wano nga tujjeemu obusajja mu musajja. Era ng'obusajja mu musajja eteeka okubeera nga ekisookera ddala you get it by choice. Osalawo olw'eggulo tunaba tufunye omukisa tujja kwogerako another aspect. Era naye eriwo by choice. To be rich
or poor is by choice. No, you did not choose, but once you choose, what the brain conceives and it believes it can achieve. Jukira wasalawo gye wali yonna. Mama ayogedde ku Protestant and all that. Ayogedde ku birala byonna ng'ageraganya gye baali kye ndowooza ye yali. Kantu wali ekyokulabirako ki. Okufuuka Adventist, it was not a chance. It was not an accident. Wali nsanze ekkubo erigenda oba nnyende wali. Amasaŋŋanziro bagali wali. Waliwo amasaŋŋanziro amanene agamanyiddwa wali. Sigamba nti emoka wagwa mu kkubo ne weesanga bwesaze ng'ofuuse mu Adventist. No. Okubeera omu Adventist, it's a choice. Otuula n'okitunuulira n'otunuulira ebikivaamu n'otunuulira by'ogenda okifunamu ne byoleka. Wajja w'oli ne w'olaga n'olyoka osalawo. Era kyovudde olaba ti omuntu afuuka omu Adventist tasalawo nga muto tebamusayirawo naye yeesalirawo yekka ng'ayita mu kigambo kiri kyakkiriza n'abatizibwa yayokka. Teri muntu mu Adventist goyinza gamba tibamukaka. Save bano abaana abaffe be tuzaala. Ate nabo bennyini batuuka mu myaka emikulu balina okusalawo. Era abamu basalawo dda. Tekikwewuunyisa okubeera n'omwana nga tajja kuba mu Adventist. By what? By choice. Ekyo kiva mu kyalabye. Agenza okulaba obwa Adventist nga abulabamu binene naye nga tabulaba mwani mutaala. Not choosing the other way. Not a church in impact. An AdventistMen will take Kubanga or in impact, not only to yourself, not only to the society, but even to your children. Washi, a song in Okuru, a yogera kobwat. The society, the church, the nation is as strong as its men. So statement enkulu. The society, the nation, the church is as strong as its men. Mu equation eyo, where are women? Era kankutegeeze, manhood in man is synonymous to Christ-likeness. Nti obusajja mu musajja bulina enkwatagana ku Yesu. Omukristaayo bw'abeera ng'ali Christ-like, nga alina obukristaayo, aba atandise olugendo olw'okubeera obwami mu baami. Aba avudde mu basajja naye atandise okubeera omwami. Tujja kukiraba. Lwaki? Kubanga okubeera omu AdventistMen nga bwe muzze wano is not by chance, is by choice. You start it. Ate ayongerako n'agamba with it carries responsibility. Wawe nabuuza abantu ne bagamba ne bannange, abakazi bangamba bannange oba senga nali musajja ne bagamba bakuweemu ekyambalo kyange okyambale. Leave alone okugamba obugambo kikikutuuka. Bakuwe kooti y'omusajja gwe bayita omu Adventist. Omusajja ayitibwa omu Adventist ayinza n'okuba n'ebiseera ebigenda mu mweso. Omusajja omu Adventist ayinza okuba n'ebiseera ebigenda tu gospel. N'agenda mu luddo, n'agenda mu gundi mu bijeebe simanyi bye biyita biki. Omu Adventist kubanga lwaki? Omu Adventist alimu gundi 3, alimu ebiwayi 3. Oyo gwe tugambye ajja okuvaamu omuntu. Kubanga twagambye omusajja anaabe omusajja obwami bunaavaamu omusajja buli like the transformation omusumba gye yayogeddeko. Eyo gye yayogeddeko okuva ku kiki? Ku kisaanyi okutuuka ku kiki? Era nali ku leediyo nabategeeza abantu. I spent a lot of time, kumpi mwezi mulamba, nga njogera ku kakungu. It is a transformation. Transformation ye yetegeeza nti avudde kyava mu G ne kiyita mu mitendera egyo
egimu ku egyo kyali lava ne kituuka ku kakuuni gye bayita metamorphosis ye transformation eno gye njagala tutwale olwaleero nga tuli mu litwiti lya wano tyobadde munafu mu kino naye olwaleero genda kuva mu bunafu ng'oyise mu transformation. How I wish everybody would be transformed here. Tekyetaaga kutawaanya district kula eno emala okukula okutuuka kuki ku conference bano bokka nga bali transformed kubanga bwe tunaba transformed spiritually economically tewali kijja kutulemba. Katonda yayogera ebigambo bino ku muntu amalirize. Ebigambo ebyo birindoza mu lubereberye ba 13 if I'm not mistaken. Yayogera ebigambo bino ng'akola ng'ayogera ku kintu ekiri transformed kyenjagala olwaleero tubeere owenyendo oweeyo yonna gye mwogedde nga ne bw'anaabeera omu n'addayo mu kanisa ye transformation gy'afunye wano ajja kugimpactinga abalala era ekkanisa eteekwa kukyuka kubanga twakizudde nti omuntu omu kasita akyuka si famire yokka ekyuka society ekola ki ekyuka ate ne nation nayo nekola ki nekyuka ate ne church nekyuka. Not therefore we don't hear by mere being here. Tetuli wano by only being here kuba twali bali tuli awalala ne tuli wano olw'ensonga total what transformation yayogera ati 11 ali wano wansi omukaaga Yesu Mukama n'ayogera nti laba abo Mukama no yeewuunyisa for the first time. Mukama yeewuunya ku kitonde kye yatonda ng'omuntu ayagala okuba going into transformation eno yali etya abagisomako obulungi lubereberye abasajja bano baamanya nti waliwo amataba nti gaaliwo kubanga olwo baali babyerabira dda naye bagamba amataba ago mpulira ekyagaleeta abantu baayite bali ku surface gabasanga bali they were caught unaware okusiriza mu research y'abantu kati ono omukulu eyagaleeta alowooza ffe tuli generation eno ne generation eno yanjawulo era okumanya yanjawulo eno ejja kuba transformed ajja kuba taken for surprise tuzimbe waggulu sinakindi bwe tunazimba twagale n'omutuuka. That was a total transformation nga bava wansi bakole ki naye nja kutegeeza ti obwongo kye bulowooza ne bukikkiririzaamu okifuna save everything ne bukkiriza obukkiriza kati okuva wa leero nti njagala kuba mugagga olwaleero ennaku z'omwezi 18 obwongo ne bukiyingiza n'okikkiririzaamu n'otandika n'okutambula okuva kati otandika n'okukyusa emikwano n'otambula n'egyo gy'oyagala obeere otandika okukyusa n'enjogera otandika okukyusa enneeyisa kyovudde olaba abantu abakola ebintu ebinene be babeera ordinary people doing extraordinary things naye nga bakiyise mu change of attitude yakyusa abasajja bano neyeewuunya ne Mukama gwoyinza okuba nga tokitegeerangako naye nasoma olunyiriri nenunoonyeza tutwalamu bibi nze nanoonya the positive out of this. What they did bakikola naye nga balina motive enkyamu naye nga kyebakola kyennyini kyemba nnoonyaamu agamba atya njagala omusomi omulungi ow'Oluganda asome kubanga buno omukusa butono laba Mukama n'agamba nti laba abo
sebo yogera ngo osonga kuba n'omusumba kubanga bayogera laba bonna bali number 1 kasita munaabeera obumu tetuli bumu wano abegindi tuli bumu kibaite obumu era obumu bwennyini ng'oyagala obutegeera gaba maanyi muganda agamba nti agali awamu gegalemu ennyama kagiremwa teri kiyinza kulema muntu bumu kyovudde olaba abantu obumu babuyimbirira buyimbirizi naye omuntu kasita abeera bumu okirabira ku nkuyege fedda twali bantu twali bantu abasatuuzi abalina ettima ng'osanga ekiswa saawa nga zino nga kizimbye mubimanyi ebiswa ennaku zino n'ebiswa kati abantu bakyabimanyi kujjako ene Masaka nti bikyali okuba ettaka mukyalina ddini naye ng'oyinza okukisamba si bwe kiri kubanga ettaka lyakyo twalyagalanga nga tulizimbamu obuki obumotoka edda ebimotoka ffe tetwabirinanga mu maduuka nga kaakali mu supermarket abaana balikoleranga bikolera ebimotoka ne bateekako ebipiira n'ebiringa esapatu nga n'esapatu gijja ku kyalo sebonzi ye ani anaagikuwa amala gyambala nebeeramu ekituli ate ekituli ekyo tekikuyamba kuteeka ku bigundi bye kweganga oginooya togiraba naye kati osanga n'esapatu mpya kumpi olinga yalesaa omulembe gukyuse naye nga kyetunoonyamu nti obumu obwo ne musamba ne mukolamu ebyammwe ne mulowooza enkuyege muzimaze mwagenda okukeera enkya kakikoze eki ne mukola kyekimu okuddamu tekakutandanga n'oyosa ennaku 2 oba bakugobe waliwo ebizibu wasanga nga kikulemye nga kigumye kyeŋŋamba obumu obwo katonda yabwewunya agamba tamusumba bali mumu abantu mwogera olulimi lumu wano eno y'entandikwa y'ebyo bye balikola eyo kisosonkole ate nze esanyusa ng'eyogera eno waliwo alina eya kisosonkole agamba atya Mukama n'ayogera nti laba muli ggwanga limu mumbuuza bw'obanga oli ggwanga limu wanika sooka okomaawo sebo muli ggwanga limu mmwe ne bwemba temuwakana bayibuli egamba etya mu Peetero kubanga muli kika kiki noti ajjukiza abantu abo abagamba atya bwe yagamba muli ki agamba nti abo yeggwanga limu era bonna balina olulimi lumu era kino kye bakamula okukola leero ne kaakano tewali ekigenda okubalema kye baagala okukola kakali katonda yennyini yalaba kye bayita okumalirira determination where there is a will there is always a way that kagamba will omuntu nakateeka mu AdventistMen ne kaba ingredient mu AdventistMen oyinza okukola ebiki kati obwongo bukiyingiza era obwongo obwo bwakiyingiza buyingize ekyo kyoli kyova olaba ffe tugamba you are what you are because of yesterday and you are what you want to be because of today. Today should be the turning point. Senga nsalawo nga AdventistMen tinvudde mu basajja nvudde mu buki nvudde mu baami nvudde mu basajja naye nfuuse mwami Adventist ne bw'onootandika Katonda agambye tewali kijja kukola ki obumalirivu obwo Katonda bwe yalaba mu basajja bano aba Babeli Katonda n'agamba nti bateekwa kikola Katonda okutuusa bwe yakyusa pulogulaamu yaabwe kubanga ye Katonda eyabatonda n'abidismantling kubanga alina obusobozi naye teri muntu n'omu yali asobola bisomero kuba yagamba era yali ayogera nti abantu bano bali bumu boogera olulimi teri kye batandise kye batajja kumala. Ekibuuzo kiri nti olwaleero kiki kyoyagala otandike kyogenda okuva wano ng'okyusiddwa from manhood okuva mu busajja ingredient eyo ey'obusajja oyawukane ku baaluno abatambula obutambuzi kubanga balina empale abatambula obutambuzi kubanga balina ebirevu abatambula obutambuzi kubanga babayita taata
ofune ekirungo ekisukkako awo osobola okumalira n'okitandika nsobola okumalira kubanga where there is a will there is a what? There is a will. Mu kukyusa obulamu obwa AdventistMen tulina okukimanya the choice is yours. Mama yabadde ayogera ku bakyala abasajja abatakola bino abatakola bino abatakola bino kankutegeeze maama singa twabadde tusobola twalibadde tufukamira ne twetonda naye katwetonde okuyita mu titukoze bubi nnyo abakyala baffe era nga nkusokera ku mukyala wange nawe ku mukyala wo nawe mukyala kubanga nyinza okuba sikoze kubalaga naye nga nkoze ku mukyala wange kubanga teyali ansuubiramu nyinza okuba sikyendi kibi nnyo omu-AdventistMen okuddira omukyala n'atandika okubeera nga otandise n'okulya ku mmere ye n'otandika n'okulya ku nvanzi abamu we have gone an extra mile netutandika n'okumiinisa omukyala aleese ekyokulya ku tebo n'okirya n'omiinisa n'omugamba nti nyongera ne kasupu. Where do you get the guts? Where do you get the guts? Nga kalino principle ey'okubeera omusajja is provision to be a provider. Omusajja buvunaanyizibwa bwe okulabirira amaki ne Peetero akyogerako ti omusajja bw'atalabirira amaki ti n'okusaba kwe kugenda kwaki kuziyizibwa era ate oba omanyi nti n'okusaba kwe kujja kuziyizibwa. How dare a man n'obeera mu buliri ssaawa emu okyali mu buliri omukyala n'afuluma kubanga abakyala kyenjagala bategeeza tibo basomye balina emisomo era senga otunya mu foramu zaffe zonna ng'Abadventist seminars pitirivu gye balina kati waliwo egenda simanye ejinja balina zino era kyovudde olaba n'abavubuka baffe abawasa baba banafu they as weak as we are. Obunafu obwo babuyonka mu ffe era olaba break down of marriages senga tubadde mu marriage oba mu byabufumbo oba mu byafumbo twakizudde ti amaka nago gakoze break down kubanga tebalabamu ingredient mu bufumbo ekimu ku ekyo ye provision ka element yako nosso omukazi emirimu zebiseera mbadde mperera abaana ku secondary level nga ngendayo ku VD naye nosanga abakazi bali ku VD bebegayira ba master bebegayira babaasa bebagenda eno mukazi atwala enyeyo nadde omwana wawagenze mu senior 1 senior 5 yeyegayirira tera omusajja talebekayo master abamu ne batuuka n'okugamba gw'olina mwandu abamu ne balimba era iyo n'amaka oyinza n'okubanga abaana bo njogera nti naye basitegeeza bawange naye oyinza okuba nga n'abaana bo bennyini basomedde ku linnya erya namwandu naye nga mukyala we yennyini okuyitawo yalina okwetuma namwandu. Shame upon you. Naye oyinza okuba tokikoze naye muli yayi tekyokola kitegeeza bw'oli eby'omukyala otegeeza nti gw'ovuddewo you have given away your position. As simple as that. Osigala oyambadde essaati n'emifumbi ng'ogirina n'ebirevu ng'obirina naye nga temuli ingredient etwogeddeko ey'obusajja musajja era omuntu bw'atyo bwe tugenda mu family life deep tasobola kufuna results ntuufu ey'ekiro oba ekyekiro tugenda point kubanga amaanyi tagalina kasita omukyala atuuka okukomandinga ebintu byonna ekyo kyetugenzeeko amaka mangi kati gali run by women naye munjogera omusajja ono yagamba bw'ati the church is afflicted with immature men.
Tekanisa efumbekeddemu abasajja abatakulanga. Maturity is not about age. Kubanga some men are mature at 18, while others are immature at 70. Maturity sije njogerako. Age doesn't come here. You can be with your wife as immature, 70 or 60, even in handling her. Gebitu byonna bikola byakiti yakito. Testing okono gitestingako maturity. Oja kusizula ti maturity can as well begin at 18. Not on a statement yakola. Agamba the church yali ayogera ku kanisa is afflicted with mature men. Men who have left the leadership to women. They have left the leadership. Kati osanga abakyala fe waffe eri tuli mu biseera bya bulongo. Bwebaba ati olumu tebatuteekako mu kakiiko naye kibeera mu kakiiko. Akakiiko katandika ssaawa 3 nga bamaze n'okusala n'okusiiba wiiki ewedde nga bagenda kulonda. Nze kinjogera mu kitegeero. Balina okusaba omwoyo abeerewo. Actually olunaku ne lutuuka omwoyo ndowooza aba waali. Kyewuuzo oba ddala aba waali. Naye katusuubire nti waali. Ne batandika okulonda okuva ku ssaawa 3. Abamu ne baagala n'okkeesa. Naye nga banoonya omuntu anaabeera omukadde. Agattibwa ku bakadde abaliwo abasatu. Naye nga n'abakadde abasatu nga waliwo n'oyo gwe bagambye. Mama wabadde akugambako abafaana we bati. Ayinza okuba nga avuga emmotoka. Naye nga kireebereebi. Mutegere ngamba the ingredient nga teriimu. Musajja nga tayisa. Naye nga ate mukadde waki? Kanisa neebeera ku kizibu okunoonya abakulembeze. Abantu ne bagamba senga kisoboka oba abakyala baalikkiriziddwa ne babeera abakadde. Era senga abakyala bali bakadde, senga olukiiko olulonda lwalitwaliddwa essaawa 3 nga lumaze ebitongole. Kubanga ekitongole ekisinga obuzibu kyekyomukadde. Kanisa neebeerawo okumala myaka 3 naye nga teproducinze mukadde. Ali substantial. Ne bamala galonda tugezeeko. 80% obulonzi obukulembeze bwonna balonda tugezeeko tulabe. Kubanga tetulina bwe tukola ki? Bwe tulaba. Bw'abeera mwamunyunguse ne bamussa emirimu. Yewa family life. What does that mean? The church is afflicted with mature men. Men who have forfeited their leadership to women. In churches you find women. Beba kulembeze. Beba genda ne munjiri. Ate kati mukama ate tugenda tubeera so weak. Netubalozaako ogenda ebweru. Nebujja bagira ng'omunafu azadde kaliira. Kasita batandise okukwatako wano. Ne bakomawo. Ne gafa. Kankutegeeze maama ne bw'onoozikola. Naye nga tolina blessing from me. Katonda yawa omusajja ng'alina obuvunaanyizibwa. Kyovudde olaba Kolinso 11 gy'asomye mutabani wange ebadde egamba nti mujjukire kino mutegeere kino ti waggulu w'omuki eriyo muki ne waggulu wa Yesu eriyani obuzibu bw'omunamu hierarchy nagisoma nenjitunuulira senga ogiva waggulu ebeera mwani ate boddako kakatunuulira esooka neya waggulu analysis esooka n'eyokubiri waliwo obuzibu bwe yali ku nsi yagamba byenkola byani alaba nze alabaani abo tebalina buzibu ng'ogaseeko n'omwoyo omutukuvu kubanga mugundi ewo mwali ebintu byabye bitambula tebikyukanga nako ono bwe yamugamba jje bwali buvunaanyizibwa
ate bwe yamala n'addayo n'alipootinga n'agamba mpeereddwa obuyinza ku nsi neki kwegamba ebintu byabwe tebikyuka bitabula abantu naddala bannaffe ab'enzikiriza endala ffe tutuuka n'okugamba bw'olaba ono oba olabye ono ate noono abeera wano kubanga omwoyo omutukuvu aliwa ti ate yeyasooka bayibuli etegeeza mu luberebe ti omwoyo yasooka okumaamira ensi bonna emirimu gyabwe bagikola kyengezaako okugamba emirimu gyabwe the rose gibatuusa okubeera nga buwanguzi amiina era obuwanguzi bwabwe buli eternity amiina n'obuzi buli ku namba 23 kubanga hayirako egambye ti waggulu w'omuki si yasembayo wano eriyo omuki kikyakola bwekiba kikyakola ewuwo mukama akuwa omukisa ffe waffe eri mu kibuga si bwe kiri osanga busanjako ediyani ya namakula alina omusajja tiyawasa kubanga kasita omukyala aba empa ekonomi tujja kyogerako oluddu atandika okubeera nga yakookolima ng'omusajja akekema kebali kutuusa ku mbeera eyo n'osanga enkoko yo gwe ng'oli musajja mukulu owe Masaka n'osanga enkoko yo gye bayita empanga ng'erina n'ejjiinu naye ng'ekekema ogenda okulaba ebbali eri ng'enseera yetandisa okookolima bw'oba omugezi kujja ng'oli mu Adventist w'amaanyi nnyo ng'abasumba abo nga n'omwoyo akujjudde oyinza okusiba ekiro oyinza okuŋŋamba wano naye nga kibadde wuwo nga temuli mwenna wano oyinza okusiba ekiro kubanga weewuunya ekigenda mu maaso but the reality is some men are immature era to an extent of saying bakekema okekemera mu makaago omusajja akekema yoona abuuza omunyo gwaweddewo gutya ebiyenje bye bigulya olwakekema n'atamanya nti wayikiridde mu nnyo sabbuuni yaggwawo atya we bali tewaliyo mbizi naddala ba Adventist abamu balina mu bikomera sabbuuni yaggwawo atya naye nga mu kiseera ayagala obwoyo lutukula ebibuuzo ng'ebyo immaturity tujja biraba olw'eggulu okutandika okwenojjola esaati yange lwaki ekutuse such things omusajja AdventistMen mu maka was a provider kumakyakera bukezi n'amala n'akola omulimu gw'alina okukola bwe kw'okusabisa kuba the point is here also bw'amala n'abuuza kubanga blessings mukama azimuwadde n'omukyala ayinza okuba kwolwo yasabye kubanga yamuwadde obuyinza kubanga he must be a priest in his home. An AdventistMan must be a priest in his home. That's the cardinal principle. Olw'okuba priest buli musumba si yabulya omanye ebituuti by'abasumba mwalibadde mumbi ne mugamba kabibuulira kunaaba n'ekituuti kikyo ekituuti ky'awaka kya musajja n'osanga n'ekituuti kyennyini nga n'omusajja yennyini bagenda okumaliza okusaba ng'asinowalinga nga n'obwana butunula nga dadi abaddeko ki abbiriramu bbirira omwenge kiki ekyamutuuseeko kitegeeza ki we have stooped so low. Omuntu bw'atyo bw'afaana bw'atyo gwe bakwasize kanisa mu leadership ffe tugamba the church cannot be better than what you are. Tekisoboka. A church cannot be better than a leader. Oba osinowalingira waka ng'olina family members basatu n'obuuza kino neweenojjola n'okola kino ng'olimu kantolooze economically kantolooze bakugamba akameeza okola bino okumuwaako odda bbali oteekawo 5 oteekawo 1000 kameeza 15 olowooza nti wakyaliwo embeera ey'okufuusa ebiseera by'emmaanu byaggwa dda w'oyagala 15 kuveeko amanda fenga ewaffe kuveeko amanda kuveeko enva kuveeko emmere bakyalimu mu kkanisa kati amaanyi g'onoogenda n'ekkanisa ganaafa gati ganaaba gatya. That's why we are leading churches as long as it as weak as we are, because we are leaders here. Everyone here is a leader by virtue of being a man. A man is born a leader. A man commands. Kubanga 3 principles tukwenda okwogerako kufumia njengendako
zesatu ezaweebwa omusajja. Omusajja si munene, omusajja bagita software. Naye abantu kati balooza hardware, alina ekifuba kiringa kya muvubi. That's not what I'm talking about. Kubanga senga kyali bwe kityo, Samson tebaali mukubye, naye yamukuba yali yenkanawo. Tekali ka Dawudi, kalina software. Goliath akamukuba kali kaki ka Dawudi. Kyengambye, some men can be immature at 70, while others are mature as early as 18, like David. Yakozesa software, which software was Christ-likeness. If we are all Christ-like, software yosuma omufuna. Kubanga agamba atyo, software yo yatandika mu kyamateeka 28:18 ajja gamba atyo. Software wa Yesu kwentegeeza, kuba software kiriba munda. Kankulozeeko bulowooza gwagenda olw'eggulo anaabeera mu lesoni zaffe. Omuntu ali changed, ali transformed, ng'alina software eyani eya Kristo. Software yategeeza ati bano abasajja bano babbanka bagenda otubalira ebibalo bino byonna. Banagezaako mubuuza, bw'oba ompadde looni eno ate omanyi otya ekoze eki gyefuna n'ebiri. Ateekamu software kiwe ne mu kompyuta wali ku supermarket oteekamu buteesi kantu ogweko ebintu byekakuwa biyitire software. Software eyo kisenga ebeera mu musajja gwe twogerako agenda okufuna transformation olwaleero. Actually, we are going to be born again. Yandoza musumba, we make an arrangement at the end of it. Kafina tuzalibwa bujja. Not in a side with the water. Nenga tuzalibwa mu ngeri yonna obyetuyize wano. Never again to be the same. Bino byonna batubadde tubireke nga twabireka mu mazzi. Fetulowooza wali obatizibwa walekayo bibi. N'ozuukira n'ekitonde kiki. Yesu yava agamba nti bwe mukkiriza Yesu muba kitonde kiki. Ebyemabega mubikoze eki. Ndowooza mwabireka mu mazzi. I think you are not water Christian. Why are you water Christian? Actually, the essence of being baptized. That's an AdventistMen I'm talking about. Total transformation. Ng'ebintu byonna ebyawaka tebyetaaga kugamba. Omusajja tebamugamba byawaka. Omusajja omulimu gwe is to guard. Omusajja omulimu gwe is to govern. Omusajja omulimu gwe is to guide. How do you guide? Ngana wakwesambye. Fetulina embwe zaffe twazirabanga mu kyalo ng'ezinza omukira. Eyinza okuyamba okugoba enkima. Era batugamba nga obondeze ng'embwe ezinza omukira mu magulu. Kubanga where has the power lost? Where have we lost our power? Tetukyalina maanyi gatereza n'amaka. Finance afudde kati tukiriza abakyala bagenze nga nabagambye bewola kati bali mu bitongole simanyani ani ne baleeta zirooni bakazi batu ne bakoowa ne bagenda mu wino ne bayimba obuleega ne bagenda ku manda ne beewanika waggulu ne bagenda mu kanisa ate bebakulembera bwe bagenda mu effort bebakulembera bwe tutuuka okulonda twagamba bafuula n'abakadde naye nga bagamba kati omukazi bw'atyo n'atuuka awaka ng'akooye ekizibu ekyaleese. Kati gwe n'okwata gagalo bukubanga babagatta gwe mutwe oba ddala mutwe omutwe gwe gukookoli gwe gukekema n'olwokuba gakwata mbo oyagala ebibye olw'okuba bali trained senga yabatereeza bulungi ate abasajja tebakola ki tebabanyooma bababuulira abasajja tebakola ki abasajja tebabako kye bakola. Kati abamu batuusa okugamba bw'onookoowa onombuulira tewali kantu kalungi konna kafunika bwe tuba lugenze mu famire ye. Era kambategeeze we are not surprised ku leeti eno gye tuliko nga DNA ezeeyongedde nga zitandikidde na mu palamenti. Chinja kyogerako olw'eggulu because of the word business instead of BISN busy wa
bakyasobola. Mukimanyi nti kakati n'abasajja beefulukuta bwefulukusi kati nga kyetaaga kukumanga okufuna olungubanguba kalaso kimanyi ne Masaka okolirooko tebiri ewaffe tomanyi tobala where has the power gone kokolirooko abedda tebamulyanga ne kukumanga kubanga ingredient ey'omusajja teri bweru erimu munda. When you get the software of Christ-likeness tewetaaga kokolirooko kubanga ali mu ggwe w'amaanyi ajja kusobozesa. Kyava Pawulo agamba nti nyinziza byonna mwoyo amaanyi gaddawa. Lukiiko nolumala kiro kyonna mukadde abuze ne bazzaako oyo. Bagamba singa oba omukyalo naye alibadde omukadde. That's the debate going on in our church. Bagala wakiri abakyala babeere baki bakala. What has brought that? Ffe tuteeka okwetondera abakyala. Maama tubeetondera. Kubanga we have forfeited our leadership. The roles. Edo musajja yalina kye bayita the 3 G's nga bwenjogedde. He could govern. He could guide. And guard. Bwebaba bakugatta n'omukyalo omukono guno gubeera wano guno gwe gubeera wano. It's not for nothing. Era oba omukutte abeera ku left siwe kiri okuleka omukono guno ng'olayira baba kuwa commitment egiba kusomera omusumba gogamba onoomwagalanga onoomulabiriranga mu bulungi ne mu bubi andoza abasajja ennaku zino tebakyayagala bulungi mbaja tebakyayagala bubi kasita bigira nga badduka. Mukama amuwadde abaana 3 sibe kiri ogenda okulya nti omusajja yadduse naye nga gonoonya bunoonya Mukama n'abalongo tabakuwadde naye nga oli owa 3 yakoze ki gwosekerera yadduse dda naye naawe batuuka mu ssala gw'obongoota. Noti tetulina wetuwenda kwescapinga embeera yaffe ate ffe tulabalabamu kubanga Mukama agamba ffe tuli ggwanga olwo baffe ebyaffe ate olwo abalala bali mu fire ffe tuli mu frying pan. Noti olwaleero tuteeka okukola total transformation. Manhood is not magic. It's not magic. Bali abakyala ekibafuula ekyo nze kambawulye ebimu ku ebyo. Omwana bamutandika wa myaka 2 as less than 1 year ne bamutegeeza okubeera omuwala bwe temukiraba bwate tulina na biseera mama n'amuwa ebbeeyi ne bw'aba ayonka n'abanga akola ki amagulu bw'aba muwala ng'agakola ki abaako ebigambo byayogera omwana tayonka bw'atyo ne bw'aba omulenzi ayinza omuleka mu bigendera ebino ebintu ne bw'aba muwala amukaba ki weewumbeko amuyigiriza ne bw'aba alya amugamba tebalya bati bw'aba abuuza tebakola ki n'amuyigiriza okugonda. Bw'olaba bulabi muwala atuuse emyaka 18-23 bw'omuwala wampiza muwala kitegeeza ki yali yakolebwako. N'ekizibu kyekino kyekirina teri atukolako ffe ng'abasajja era kyetulina ewaffe twakuŋŋaana abasajja 6 eri ku Adventist Center abalala baali mubadde mu biwuli emisomo. Abasajja abayitirivu waliwo ne ku WhatsApp tulina naye nga tewali ffenna teri abakulembera ne uniform yatulema ddugula basibu abakyala abo ekibatudde olungubangwa ne batuuka n'otubuutikira lwakuba balina semina. Omwana bw'aba avudde obuto bamuyigiriza ebyo bimuyingira mu bulamu kubanga omwana empisa ezo zikoma mu myaka 4 aba afunye empisa zonna z'anaabeera nazo. Singa ogenda n'okola statistics omwana obwongo bw'okkula mu myaka 4 buba butonze ebintu byonna by'anaabe nga n'obwavu mu buli oba n'obugagga. Wanaanazaako bunaga naga njagala kuba mugagga nga kinaalaba olw'eggulu brain neeyokereeta obwavu n'obugagga bufumbekedde mu bwongo bwaffe nekyo choice twagala bwavu bwe kiri. We shall prove it kubanga where there is a will there is a what a way. Kakati omukyala ne bamu mu semina ne babayigiza kino
mama namukwatako yene no bwaba asunye ebbeere waliwo ebimubuulirwa bingi nnyawo kweyisa biki buli wolaba ekitone ekisajja tegeera tikakati wonegatana kyo luba lubuto lolololo kasi kyova olaba nekkanisa kakati ne bamaama nabo olwokuba babuutikiddwa emirimu emingi egyali badde egyaffe balemeddwa olumu okugayidinga obulungi abaana kati oyinza akunoonya embeerera mu kanisa bakutuma amata g'empisi tezikyayiyo embeerera naye ngaembeerera mu kanisa zaali badde zivaamu ziti oba teziri mu kanisa olwekiri eri ogenda omufuna nga bamutagula left and right omuliro gwamuyitamu totegeera kutegeera bamaama ne babeera nabo nga baswala kubanga omuliro ogumuyitamu weddinga wekika buli kimu she was teared at this right, left and right mama gwe tugamba sipe kiri naye nga maama ekimugambisa nga gwe wamuleetera ebyo ate oba kati maama yagenda nayegayira school fees ate oba maama yagenda mu manda neyewanika bamaama batu n'eddoboozi lyafa dda kubanga singa ogenda mu wino wali ayimba obuleega ku maca ne bazimba ne babanga timba enswera kakati omuntu bwatyo naawe ogenda omufuna ekiro nga takyalina nakantu akooyo aweddewo olaba bwe tubaleetera obuzibu abaali badde ngaawaka ng'ebimuli nga ffe tukola rolo zaffe kubanga bamukola sis the manager omulimu gwe ku managinga by'omuwadde era waliwo baali bamutonda tebatonderanga Adamu muntu wawaggulu ku ye bamugamba anoba omuki omube mu Lungereza bamuyita olumu herepa aherepinga ki nga nesere zeyali badde ajja tazirina kyawe bafuutusa ne bagenda ate kasita bafuluma bo olw'okuba they are beautiful made okuva ku kagere okutuuka ku nviiri they are erotic bwekyo kimanyi genda osome physiology y'omukyala okuva kagere okutuuka ku nviiri she's erotic newe omukwatako obukwasi watu masannyalaze gakukuba newe bamusumba era ffe amasannyalaze agatukuba ku baana bawala ennaku za tebambala bubi mayitirivu gayinza okuba voltage 2.5 mukama nakutasa bose oli ku street kimanyanyo gyebali Masaka gyebali ne mukama natuyamba buyambi nowekompozi nga nogamba mukama nosaba software eri muki mugwe ekuyambe era juzi nali eyo gye nali njigirizawo family life ne bagamba nange mutusabiri kubanga tetuliko ku street naddala ffe abasuubuzi tusuubula akuguza ekintu kumpi ng'ali kukunya nga tolina kyakkola kati n'otandika okukuba ebifaananyi nga wobyolezaawo kati buli woobikuba n'okompeyalinga kubanga kiri mu buntu n'okompeyalinga ne maama abeera mu wino akulukuse yenna ajjudde bayibuli ennyiriri yenna kakati amasanya gakuba nolokoja bwe gakukuba ate galina gwe katakuba gakuba omwana omuvubuka ne gakuba omudinkoni ne gakuba n'omuki n'omukadde ne gegunda ne kumuki ne kumusumba mbu n'omulabirizi era gali tegaliiko mukama akuyamba buyambi noba nga software wakola ki awera noddako ku bbali noyigayo ku lunyiriri balugamba lutya kubanga nyirizi software abeeramu nenkwata software nga gamba bwe muba mulya oba munywa mukole nga ki awo genda okuloba nga mukama akuzza amiina naye gakusanga nga toli AdventistMen oli kireberebe no manhood ni man tolina ingredient ogenda bugenzi era abantu abamu bagenzi tewewunya DNA ziyeyongedde omuntu abadde ne munne emyaka 30 saawa zino bagenze ku DNA babiri babe basatu si babe azirise amuli mugasoma si yogera ku bantu omanyama we tega featuring abantu ba wansi no bwe gabanonyako ki eyo teri mawulire
gafichalinga kuba MP abagagga gabe mubawulira bana ayina bana omusajja nayoge ebigambo bino nzimba nenge enfudde omwana gwe namayirako ebiseera byonna ne ssente ate si ye wange olwo ayagala akoleki omukyala namugamba nti munnange ate munnange nakola ati naawe wamanya tewalina software walaga hardware nina omubiri nze ndi musajja. There was no ingredient. Kati kwekaaba kutukaaba kati okufuna n'abaana abatuufu kyetaaga genda mu byuma enjawulo nti ogaanyi bugaanyi ggwe ngamba oli atazze ogaanyi bugaanyi ggwe nawe waligenze mu kiki leeretabuse. The problem is not women. Problem si ye bamaama. Era nja kutegeeza ne Adamu yajjanga kawa nga agolongotana n'ekibala ye yajja buzinga akikutte Katonda n'asirika. Era nja kubategeeza mugende mu analyzinge Katonda bwe yakikutula wali Bible ga n'akirya bwe yamala otuya nga kiwooma n'ayagala twayireko but on the way tewali okyabeerawo. Why? Lwaki? Kwayagamba bwe muli kwaki temuli ne makwaki bwe yamala okulya afiira oba waliwo ekizibu kyajja bwe kiti olw'okuba maama ye bamutonda kubeera herepa kimuli kyange ekinsanyusa oba oyagala okukwanamu abasajja batamanyi nakwana nga tokwanangako mukazi genda olabe Adamu yakwana ye mukwanyi namba emu semakwanyi jagenda musuuleeyo era egumba erivudde mu gumba lyange oza bigambo byali bitono Bayibuli eyogerako bitono terogenda mbavubuka ne mbagamba mwe temumanyi kukwana nene otandika okwanyisa ssente bw'oyambadde obutaayitaayi bw'oyambadde obugundigundi obusaawa obusimusimu olw'okwana no okwana kuba one on one engeri kaawa gye yakwanibwa Adamu era Adamu olwamuleetera kaawa he was mesmerized nalaba ekintu ekiyitirivu naye amasanyalaze gamukuba oba voltage zaali 10 kwero ne gamuyita mukati naye kayogera ebigambo ero nnyama evudde mu nnyama yange era eggumba erivudde mu ggumba yange naye kamuvumba katiraawo tebabyogeraawo kakati bwe yamulaba ng'akutte ekibala Katonda ng'asirise ng'alinda alabe senkulu oba mulimu software ninga software temuli kireberere kati najja nawomerera ati najja ngagira naye kamugamba kyekino Adamu n'atunuulira ekibala kyennyini mu story of redemption Katonda kyeyamugamba najjukira nti amulese that only time wataali naye waliwo ekyokuyiga kinene. Omukyala wo watabeera naawe n'agenda mu wino omukyala wo watabeera naawe n'akola ejjabalala omukyala wo watabeera naawe n'abeera secretary. That's when she will come back abadde n'engalo 5 ng'akomyezaawo 4 temukitegedde nga yagenze n'engalo 5 akomawo na 4 ojja kifiiringa bintu nga tebikyatambula bulungi. Friction zibeera maka nugamba ti sente mwezi unaavuga n'onaavuga what software yagwawo. Why you left your wife to go to look for what she's not supposed to look for? She's best in administering what you bring. That's where they do best. Maka gafudde nosangala maka era bana basajja abeyonje abagamba abagira bati nebagamba ne bagera nga benesula buli kiseera ebintu byonna tebitambula ogenda okizuula nga maama taliiwo wabula house gaawe yakikola. Kati abasajja abatali mu software n'atunula emmere house gaawe yagireeta. House gaalo yateekayo amazzi maama akooye ate akeera nnyo ku makya agenda akukola n'ebintu ebimu babikwata nakiro saawa 10 kati waba akola mu wino. Kati house gaalo agenda okabaaki kubanga house gaalo takimanyi tibaali bamusibirira bamugamba bibiri when you miss the leg when you miss the ball don't you
maama yawusiga kasita omusala gwo gusooka bamukuutira abeeyo bamukuutira ti omusala gwo gusooka gula kagoye kubanga abasajja balaba okusinga balowooza. Yes, amaanyi g'omusajja gali mu maaso. Kakati bwagira bwabigula bwatwatwalayo amazzi kaliko siriiti naga kali kabibiri wange kanaabamu suku bwenkongeramu sente musalo gwokubiri kubanga yalina olububi bumugenze kukola mama agenze kukola amakalese olububi yasooka oddunya ate olububi lumala okuwera emyezi 3 nga hips zize. Kati gwe omukazi ng'okola olina byokolera ey'ekikazi ate omusajja taleeta bino n'akola ntya tunawera tya abaana n'okuluusana obulago bwonna buli buti wenna okalambadde engalo ziringa za stiriwaya ekyetaaga nakweta stiriwaya. Omuwala gw'oleka awaka akola ki? Anya olububi instructions omwana gobowa kino ekifikawo kikye omwana talya bulungi ate mumanya abaana biseere amagi gonna enjuba ebayiye ate yatwalayo amazzi ebyo kati saagala byogerako ebibaawo era ebivuddemu bingi tekyewunyisa nnyo zi DNA zijja kweyongera. Kiki kyoyigamu nga tumaliza sesoni eno? Manhood is not magic. Manhood is not magic. Ng'omwana oli bamuteekateeka n'atuuka okufumbirwa nga bamubuulidde buli kimu kyonna n'akola obufumbo buki n'olyoka ogamba nafuna omukazi ow'empisa. To be a man, you must make a choice to start now. You must start now okwekolako. Bayibuli etubuulira bulungi nti ebyedda teyakola ki? Atunulira bya maaso. Katonda tagenda kutunulira by'emabega. Oyinza okuba osesetulwa okuva mu kanisa w'ekigere ekisoose ng'ojja mu semina eno olwaleero bwe bulokozi. Naye enkya mu ki? Musango. Make use of this day. Ebeere memoriyo tinga 18 ogwe 11/2023 twafuna fundamental change. Ate tewagifuna as corporate but as an individual. Kuba at the end of it gogenda okuyimirirawo n'amakaago. Mukama alyoka agamba nti amaka genda kuwagali gati. Olyoka obeerenga Adamu bwe yalaba omukazi n'atandika okuba ebifaananyi ng'amanyi kyaluuzinga atamanyi n'alaba omukazi nga gwaluuzinga kululwe n'atamanya kino kyebaleese kyali aluuzinga kiki yali aleta kufa temulema kwaki kufa na olw'okuba yalina love etali mu software n'akyuzinga era the moment kasita yalyako we pa Bayibuli negamba nti kubanga okkiriza n'olya ku muti naye ng'atunulira Adamu. That statement is there in the Bible. Lubereberye 3:17 kubanga owulidde eddoboozi lyani n'olya ku muti gwe nakola ki? Kati kambuuze pause there. Ye ani yalya? Beera musebo. Ani yalya? Ani yaleeta? Kitegeeza a man Katonda yakukola ng'akuwadde obuvunaanyizibwa including your wife. Lwaki weefuula ssekibotte n'okkiriza okubeera nga okulembera buli kimu kyonna bakulembera bukulembere? Kankutegeeze abamu abaami tebali promoted ne ku mirimu gyabwe kubanga ebintu byonna tebitambula bulungi waka. Kantonoza ali waka omukyala emirimu gye yabadde akola ate kwega n'obeeraawo tomanyi direction ekintu ekikulu kutegeera nti omusajja an AdventistMen. What is your role? Your role is spiritual, economical, nekirala to guide. Kubanga abakyala beetaaga guiding. Mukyala tasobola kukwata sente n'azitereeza bulungi, ekyo kyaffe. Era bw'oba olaba wabiri wati ng'awaba
they are weak. Bible evogerako nga weak sex. Era tubagamba ulego tugamba bakola jaffe. Newo mtwala eri bamunyonyogeramu mirundi ebiri nga sente bazita. Terimu alaba kazi kitonde n'atasumula sente wabanga tazigaba. Owoza mukazi waffe kati mama ngama wayogedde gundi yamma. Amaluma gatusse. Awaka amaluma gatusse. Bible eri amaluma gatusse. Akanyama kalinga kanyama ate mama nyine nyiriye ennaku zo AdventistMen. Ate mukama munange ennyama ennaku zino erimu obutwa. Ene nigiya yogerako biseera by'enkomerero egenda kubeera mbi. Ennyama eyebwa abaana ne babeeraawo n'atandika abaana tebanywa mata awakati banywa mata kubanga era bamubuuza ne taata tunaaganywako ddi muliganywera mu nseki naye sempya Katonda gituukako lwaki esooka nsi yakakati naye nga njaga okutegeera omusajja ng'oyo omusanga wagiradde esi akutte molokoni n'entumu ya ngogo enaaletayo bibejjagalo kitegeeza ki tuteekwa okukola total what transformation. Omusajja Paulo yakola total transformation. Yali agenda Damasiko ng'alina n'ebbaluwa ng'alina authority okujjayo abaki abakoleko abagalire ne bakola bawuta software nekola ki Yesu nayo kamubamas. He had to use that force. Bweyamukuba amaaso namugamba lwaki onjiganya nabuzaani gwoyiganya se tinzaani. From that moment weyagenda ewanamiya emikolo gyamukolebwako teyaddayo. That is the total transformation I wish we could undergo. Mwami agamba nti ebintu by'essente ebintabuseeko kati omukazi watuusa ate kati yazina mpitirivu ayagala kumufuka amiri ozifuna. Make a total transformation. Ode kungulu odemba kolinso gawe yagambye ti omusajja ewaki tuwone ebintu bingi kubanga once we lead abo abakyala bajja kubeera omukyala addeko n'amagumba omukyala omukozezza nnyo n'eryali ebbeere eryali bbirigi kati liringa stokisi. It is you. Let's do our role. Manhood is not magic. It is a building process. Eno sige ngendo okusembayo. Era tujja kuddamu. It's a building process. No magic word waved could produce it instantly. Tojja gamba nti will produce it instantly. Wodinga n'amaki? Ukiseera. Not so was in again and go soma. What them we call them omulimu. Abami tuli bubi nnyo. Tetulina na notes. Mundu bamugamba genda oyigize kubanga nga tayina. Okujjako genda mbefeso. Tyomwami gwe mutwe. So what omutwe kyeki. Omutwe okumache kitegeeza provider. Tuyimba buyimbi nojaye mufumbi. Tomanyize mwami kasotandika okulaba omuntu bw'atyo. Gomanya. Tayina software. Zatomanyize ewaffe simanyi ewaffe nagamba tulya tugulawo bbiri ewaffe esimanyi tulya ssatu naye byemulya biki ani yabirese tukayanira n'emitwe nakyogerako nekiteekako ne mukagundi akagundi ako g'omusajja akayanira omutwe gw'okayanira tolinako gundi mukazi yeretedde engege yagigenda kalere wali kubanga nze mutwe gw'amaka I deserve mutwe omutwe tebaguwa muntu atagudeserving omukyalo oyo bamutraininga era akimanyi bulungi nnyo kyekifite kiba kinene akimanyi bulungi nnyo esowani ye bayanjawulo akimanyi bulungi nnyo kyentebe ye teeka okubeeramu akimanyi bulungi nnyo roroyo naye because you have forfeited the leadership and you've left it for her kati anoonya substitute n'entebe tekyakusaanira bwagamba. Osanga dadi naku zino nga n'ekikopo kyanyweramu n'omugenyi kyanyweramu. Ani abireeta? Yakowa dda abakyala basinga bafumba baana. Musajja amulisa kakanja, amujoze, olugoye lwamugulira nga banjula lwalina, awoza mukama ebintu ebije, mukama wankuba omuggo, yabika, banne baleeta buveera yabika, abika enkya n'eggulo. Agamba nti ebirala tubifuna ebirungi biri mu maaso.
ebimu babirinda mu ggulu ikiganye eggulu bayibuli egamba eky'eggulu mbadde nga twegezaamu bwewe ensi amakata gayita gulutono nokyaba oluganda we must change. This is a challenge. Oyo omusajja omukyala aba yaleese bitono kubanga senge olwego tubadde tugenda mu family life mbadde nja bireeta naye kati ate tujja kugenda mu development kubanga is a core. Ayo I wish mama yali badde naye agenda kudda tutegeere abaami addeyo nga abategedde bafunye omusomo gwonna tuke tubuuze buuze amakago gakiwuka obuuza mukyala tobuuza mwami akyalingayo yasoma yali musomo guli teyaliyo ogende mufune omusomo mufune eddoozi omwami ali agamaka gateredde munnaye gateredde yaliyo omusomo yaliyo gateredde yes twagala ebintu ebikolebwa kubanga ffe twagambye AdventistMen tulisima iki twagambye do what receive haven't you received what else reveal and then what impact society take otutunuli ng'omukyala kati yatandise okulaba omwami ayoka akubuuze mwami ate biki bye wanywedde nga si kukumanga wanywedde seminayadi yawano was enough maliriza no magic can do it. It cannot be produced instantly. It does not strike like lightning. It is built layer by layer, line upon line, precept upon precept, decision upon decision. Decision ey'omwami teeka okubanga ina decision ebbiri. It must be tough, at the same time must be tender. That's the characteristics of a man I'm talking about. He must be tough and tender. But these days men are not tough. Talina tough decisions akola waka. Musajja owedde yakolanga decision yakola bukolozi ne bamanya nti omwami waali. Sirwa bakuba naye omwami azze. Ne kati omwami tosaba mutegeera nga waali. Oyinza n'okuyita osenga oyitawo kiro ntamanya nti omwami mwali. Ali mawulire. Ali mu laptop azite mu kisenge. Mawulire gange. Omusajja omulimu gwe mawulire. N'oleeta emirimu gyonna fayiro n'ozijjako ewa mukamawo n'ozikuba mu ddiiro. Mumpe amawulire gange, mumpe galubindi zange. Obuvunaanyizibwa buba bungi olina okubuuza kyakoleddwa kita kino. Twagambye kati economically twagamba tuwali tugenda kukolawo kusimbawo bebiri. Ate bwe tumala bwe binaavaawo tugenda kuzimbawo bwekiti. Mami ebintu bwe baabikoze. Omusajja abanja atya. Sente zinakulekedde mama accountability. Naye oli mu mawulire ate wagasomire ne ku mirimu ate ogazza waka weeyiya ng'olindirako ekyeggulu. Ate n'ekyeggulu nga pasenti yo ntono kubanga walese 10 mmeka 7 omukazi ne yeeyiya mu ngeri ye tujja kiraba yeeyiya ogenda okaba nga kuliko nnyama teweewuunya na kwewuunyo gahema kama akuwa omukisa. Somebody is sitting in your chair. Okumalushi biwale mushi the Bible says that everywhere Abraham went, he built his altar and he pitched his tents. Today, too many men are building their tents and pinching their altars. They spend too much time on building personality while merely pinching character. You can pinch personality, but you must build character. Character building. Character building etegeeza. Ng'okola ebyo byonna tegeera. Toteekateeka makaago ogenda mu bwakabaka obwawo. Ne bw'onoovuga emmotoka n'okola ebirala byonna manya nti obikola under the umbrella of going to what? Heaven. The guiding factor is Yesu bwatuuka mu makaago praisinga byokola n'akusetinga n'akkiriza n'approvinga. Yesu bwatuuka mu makaago ng'olisa abantu akakanja ebintu byonna biri ups and down oli up and down akutunulira ki kubanga you are head. Kyovulaba Katonda yatunulira n'alaba Adamu kyagenda okukola bwe yamala okikola n'ayoka awa ebibonerezo kubanga is the head. Muve ku bakazi mmwe. Omukiza gw'omukazi mulala nnyo ayinza okuva ewuwo n'omusanga ng'ekyavuga
abamu tebaagala kuva waffe kubanga tuli bakristaayo. Omukazi n'abeera mu ambuleera y'obukristaayo n'emusibya n'ebyakomera naye nga obukristaayo bwakakomera. Batuyamba na buyambi bali batunubako dda abamu. Oyo gwe weegomba gye weegomba eyo yonna bizze waka. Tera okulaba abasajja nga nigamba amasanye ga batukuba naffe gatukuba voltage mmeka. Bwe tulaba ekitukubisiza amasanye nga tumadde kiki kya gistring yenkubisiza amasanyaze voltage 5 ng'ogenda ng'okakola ki kukagu. Sibo ki kubanga your wife is an experiment. Amakago is an experiment. The church is home esooka. Eno era ffe tulaba when the home is asleep, the church is also asleep. Obunafu bwoleta kanisa kulwa sabbiiti oba kubongoota oba basa butalabika byonna biva mu maka. Tetwetaaga kugamba kanisa nti nedda tudda mu maka genda okulaba ng'obuzibu symptoms ziri waka. Amaze wiiki 2 akameeza kakukantiriza bukantiriza. Abamu bakuba n'abakyala mmwe ba Adventist batulugunya. Abamu babakuba physical abamu babakuba naye okuba okusinga kwek'okulumya kamulumya. Nosanga omusajja mukulu naye ng'essimu zivaka zireeta direction. Bali ku mukazi bageya naawe weegasse nabo balamu bataata baani. Omukazi yajja mu bufumbo ng'ali yekka yali wanvuma n'afumbirwamu ab'emmamba. Mulina balamu bo ne b'emmamba bonna ne kati gwe yali baddamu protectinga to guide ate naawe omuwaddeyo balamu ne bavuma naawe ne weegattako nodde ewammwe. Abamu n'emmere gye mulya ey'abakyala abamu tebawombe mwaga kugenda ka kubanga temuvaka. Nosanga omusajja mukulu naye tatavaka buyiseera ka alinga gwe bateekamu akayingito. N'omusanga atuuka ku maduuka wano ennyendo distance si wala nnyo neewuwe yeekuumira kumpi awo ziwere ennyaali okayingire. Alina byayagala okwavoidinga bye bikulu to answer kuba talina kyeyabawadde assignment ate banansalinga ki. Kyovulaba omukyala ekikubagizo buzannyo najja ku buzannyo. Obuzannyo bwali baddewo ng'amaka gatambula bulungi kubanga kazannyo ye mukyala we, TV ye mukyala we. Okoze 16 hours navudde ku makya saawa emu komyewo saawa 3. How many hours are those? 12. Nsigazaawo mmeka? Nenzirera ku TV nga mukyala wange. Alina abakyala abamu abatategeera, alina abeera mu gagoye galinga ki yenna yasakatidde ayinga bigundi ayinga bisagazi. N'olaba vulugu ali mu maka naye nga ate bakadde bakanisa. Nabagambe manhood is not about kwambala ingredient. Finally yengo over one singa mva one bingi bye nina boina ttaka boina ki byonna bikonkwaliza, but the greatest thing is to conquer yourself. To conquer yourself is to invite Christ to do his work in you to become a perfect man. Short of that ojja kubeera mwami atambula naye nga munda zirayinda byeyo ekiswa naye nga kirungi nnyo naye nga namuswa taliiwo. Sa Mukama atuyambe olw'eggulo tubeera kutakolenga abaami. How should we be uplifted especially financially? Kibata financial freedom kubanga kitundu ku bulabizi baleeta. Mukimanye musumba simu wabireeta financial freedom. What does financial freedom mean? Financial intelligence. Tujja kikoya saawa 2 utunabuli nawo half ya bibuuzo deni nangenda. Sa Mukama atuyambe oluleta olusonga ku munno point at yourself. Era essaawa yonna musumba jajja okutuweerayo banaaba asabanga buli omu yepointingako kubanga not until I point to myself Yesu tajja kunyamba, ajja kuyamba omuntu akoze eki. Bible egamba nti mmeeme ekoze eki Mukama taligikola ki taligige. Waliwo ebbuli egamba nti mmeeme eboneredde ayi Mukama tulikola ki
toligigaya. Mukama aziredde kubanga ffe mitwe si ffe mitwe mu kanisa ne ffe tutegeeza abalala. Kati ennaku zino olwaleero 18 abaami balonchinze ababaddeyo ku prime radio ekiro omukulembeze waffe w'abaami Musumba Mpande yalonchinze for 2 weeks crusade ezigenda okubeerawo. Women ffe tuteeka okuleadinga others. Njagala nnyo emmotoka gye nsanze gegamba I lead others do what? Follow. Are we leading? Mu family yo are you leading? Ku mulimu are you leading? In the church are you leading? Or you are being led? Oyinga trailer. Ekyana tekirina choice. Kasoli akuba ekitwe kikuba mu kinnya nakyo kirina kuba mu kinnya. Ate ekyo ekitagawo mu kinnya wabaawo ekizibu. Are you being led? Oli leadinga woli kubanga woli gwe kabaka. One of the things abakyala bye mpategeeza obuzibu bwabwe era mama kitwale, we are the heroes, fe heroes bamwe. A man should be a hero in his home. Bwaba maka gateeka okubeera hero. Amaanyi gajja mu maka g'amaanyi gajja okuteera mu kanisa, g'amaanyi gajja okutwala mulimu. Abantu bagalina notukuza kubanga waka temutuwa mmere etegeerekeka. Mba njogera olwo ku bakyala n'obuzibu bw'abakyala mutuwe emmere royal jelly mulabe we tuvaamu naye nga tetunavaamu ate mwe mugigule. Provide. Oyo omukazi bw'akaaba amaziga ku bizibu by'omutuusizzaako n'alaba WhatsApp n'alaba obugundi bonna bali masimu gaffe balaba ebintu bino abamu temwana kubawa password n'osanga omusajja yaganira password naye nga bafumbye emyaka 8. Password ogigaanira lwaki? Kiki lwaki ogigaanira? Oyo gw'ogigaanira bw'onoolwala yajja okunaaza. Oyo gw'ogigaanira yabeera mu buliri bwo. Oyo gw'ogigaanira senga akola ensobi yonna twasomye mawulire omukazi yatemye omusajja mwamulidde. What? Password. Ziba simu gimuwe. Nze seetaaga kuteekamu na password mu maaso g'omukyala wange kubanga tatya. N'oli we simu sajja AdventistMen agiteeke. Nze simu eyange bagikuba nteeka mugumu mulawuti kubanga nze olumu mbasirina na biseera mba ku mirimu gyabwe ng'omukyala waayo ganjogera naye wano waayo kabe wa famire ye waffe nilusanga akukuta. Ogenda okulaba nga basajja bazedda mama twagala mu myezi 2 muve wano ate ki ennyumba bagitwala bw'obadde naye weewola dda n'ebbanja omuntu akuli nearest. Is your wife your best friend? That's it. Naye ali surprised. Ebintu babitwala mukazi watu n'abuuka agenze ku LC. Some of it nga kibitule baba tuteko n'ebintu. Abamu muguze n'ebintu. Biri eyo mataka bimanyi investment. Biri assets. Byonna manyago. Walaawo ekizibu kyonna. Alwogerako si yaweera. Omukazi bagenda bimutwalako byonna kubanga tebimanyi. Temubatwalako na auto. Enkalamata eri ku bakazi abo. AdventistMen okola zaaki. Once in a while, ebifo bingi nze mpise ku Masaka kati ebifo bingi. Actually Masaka yetaaliyo bifo birungi ne kati bigenda bijja. Ate eri ewaffe biyitirivu obungi. Naye n'osanga AdventistMen kale wegaganudde oweredde ku baana n'akameeza kawera ofuddeyo okutwala obuvunaanyizibwa. The 3 Gs. But when it come to enjoyment wakugamba nina abaana bagenze ku university baliko maddi ate bwana amala okuwasa nga bagenda byabigolifu okukuluma nembawerera nekola kapito amaanyi kweyingine mutambulemu kati waliwo engende zikugundi waliwo olugende Mombasa kati actually olugenda Zanzibar milioni 2.7 bwoba olwagala nvana wano nga nkuseekiriza kubanga lugenda nga 10 December otambuleko. Engendo nyingi nnyo eze Dubai oyinza zireka za milioni meka nyingi nnyo. Tambulako gende Nabugabo ffe twabatuukako dda ne Nabugabo ewammwe tuyita wano tugenda n'egindi eriwa west
noli awo wazalibwa mutundu bajani senyange senyange osomedde senyange omujiji nga tonnaba mu Adventist wasomera mu nyange kanye simanyi senyange secondary senyange okoledde senyange olindira omutonzi akujje senyange Uganda erimo wadali senyange kyenyezaako gamba nti make the best out of your home kubanga amakaago Mukama yagakuwa nosanga omusajja mu makaage ng'ate ataddemu suuti gyavudde nayo mukola abantu abamu AdventistMen ate tweyisa mu maka gaffe nga bamanager emanager niwawo by the way you put on leave alone wali assignment of a duty ali smart awaka tokwata ku simu ya baba tokwata ku galubingi zange tokwata ku mawulire gange ali policeman ali aba olwokuba manager eri mu banka si sentinel eri banka endala adide sentinel n'agitadda waki ayita bwisi file nga bwaziteere gundi dolini omukyala n'abeera nga talina na gwanyume naawe abakyala abo balina emboozi 14 ebigambo yalina okufukumula okutegeeza abakyala bamukwano alina okubuulira actual communication etegeeza eriko level 3 communication egamba nti omukyala first level alina okubuulira ebiwaddewo ayinza okubuulira wawaddewo akavaawo mwani kino kibeerawo n'ayogera olugero mwani oluddeko naye towulirangako olugero lwa mukyalawo wabule olwa secretary lwowulira wemba munywa kakyala nobeera nearest secretary genda kubeera mukyalawo newuwo towulirangako bwayogera nosanga abasajja abamu ku ffe nga towulirangako nansekozi negenda wali molokonisimayo wali gundi wali webalira guni wegattira wano wali wegattira wali ku lugundo welcome ali ku mupiira omwami tawulirangako kati bw'osuubira onoomutuusa otya ku ntikko ng'oli as down boring unexciting like that ozo omukazi wange mukama ayamba mukazi tava tatuuka kuki tatuuka kasa anatuuka dde ku ntikko nga koite is the time you start terminal conversation abamu mulina bibuuzo how when what how where go another one amakaga gongo inge di master what does that mean tulina okuba adjustable kyekituleese wamu kyekintwaziza an extra mile kubategeeza tolina accountability gye bagenda kubuuza walala tebagenda kubuuza kanisa to be sincere tebagenda kubuuza how you led the church. They may not even ask you how you led the company you are in. Kubanga company kasitona weza 60 ngekugoba. You retire to your home. A home is the place where you retire. You said obadde bimalira kuba gundi ba secretary bimalira ku gundi kwa manager and daughter, but when you come to retirement ojja kuba waka ngata n'amaanyi togalina. Oyoko tulira omukyala muberenge embwezi lwaziza zinnazo. Akubuze bange lero nayo nadi tubadde what were you doing? Amanya agama AdventistMen mugamalira mu bantu. Nomale emyaka 25 oli mu company utuse no yewana n'okwewana the company njikoyedde emyaka 4. Company njikoyedde emyaka 4. Have you owned it? You are no longer owning it. You have never owned it. Think it. Kwewe tugenda obategeeza. Kubanga amakaabo gonja okusanyukira. Oli eyo ebintu byonna bitambula zigizaaga ate onenya banno. Ogwo omupiira gw'oyagala ennyo ennaku zino ebintu babikyusa. Maama muyigiriza omupiira. Kubanga ffe mu family yaffe tugamba nti omupiira bw'oba ogwagala maama si mulimu gwo kunziggyako omupiira. Ate nange si mulimu gwange kujjako kuyimbako. But we must balance what? Equilibrium. Njigiriza omupiira. Ate nange njigokola ki? Okuyimba. Kubanga senga mpasa omukyala nga bw'abadde ono abadde anywa sukaali mungi, ngewaffe tetunywa mungi, obuvunaanyizibwa bwe
kukendeza kuki ate nange kuongeza kuki naye mbali static ebyo kamba tegeeze bayinza okuba wabiyiga naye tebijja kukola kubanga obwa Adventist tegeeza omukyalo oyo alinako 50% of what we have wekiri ate fe abamu twasukka n'okuba wa 50 twaba wa 70 temujjukire oli gundi oli yalina Potifari ebintu yabirekeranga Yusufu yayogera ebigambo bino nti nze Yusufu yagamba mukamawo byonna bikoze ki byonna tamanyisime janaalya sibo yagamba janaalya kyonna takimanya investments tazimanya okujjako gwe kitegeeza yali amutaddemu investment. Let's put investment mbakyala baffe nga twogera ebigambo ebyo nti nze nkubuulire ebyange byonna oba obyagala bibuuze mami kubanga ffe tufa bo bamanyi tebafa manyi baba bali myemboli zaabwe era ffe nina mukwano gwange yinza omukunyumizaako mukwano gwange yagamba nsaba mukama nze nsooke kufa ne simanyi yogera nayiba simanyi mama omukyala naafa simanyi bwenyinza kubeera actually nakirabako waliwo n'omulala ono kati amumanyi twakamuzika omwaka nga gumu naye twazika maama bali so close omukyala yalwala nabeera waka mwami nakola buli kimu abasajja nabamu they go an extra mile ne bakola ekitundu kyebataalikoze nabeerawo ku ye kubanga omukyala yamunafu naye ngaomukyala akolerawo emirimu kazi yali mulwadde naye nga olaba era akyayimwaka Adventist women akakola naye bwe yatuuka okufa bino byembabuulire nabirabako twali tutambula nga tugamba tunyumye nekubana kyajjo nga afiiriddwa nnyo mwezi gumu twaddayo tuziike mwami agamba lwaki nalaba bwe bagamba tugenda kutwala omukyala ku ntaana yaganirawo yagenda kubanga abamu abasajja wolaba nga tafuddeeyo nnyo agenda n'ekimuli manyi lwaki olwedda alina n'owokubiri ayinakula masati n'ekimuli naye nga alina kakaki sipeya ki bagamba ow'omukalo gwe takola ki taseebwa bisi era ne babasekayo ebimuli we bati mugamba ekimuli amaanyi gavuddewa omusajja oyo teyava mu ntebe era waliwo ka distance nga kali sikali kawanvu teyagenda kuziika ne kati amanyi psychology ne facts ngamba lwaki bwe basoma wano okusoma ebirango bino ebyogero ne bamugamba ayogere teyayogera quite deeply affected era omwezi ogwayita gwali gumax oba tegwawera gumu plus some days netugenda muziika twe abaali bamanyi twagamba nti yabetugera mirundi emeka wobeera nga ne mukyalawo yinyi okutuula naye babagatta bugasi na supagulu nga wakoma ku lutikko family life ngeeyo nga tosona kutuula na mukyalawo naye nosanga oyagala nnyo secretary akubeere kumpi ku mikolo egy'amaanyi wakubanga wasoma omukyala teyakola ki songa omulimu kumusitula ekkanisa eno tekyendaaga kubanga wasoma ogibeeramu omwaka obuvunaanyizibwa obwokuza kyobulaba omu Adventist asobola okugonjola ensonga zonna nez'abasoma kubanga n'abasoma tasobola kwawula nnaku basoma nnyo nesobola kwawula nnaku obwa Adventist butegeeza kinene omuntu okwentapulatinga lesoni yokka omuntu ayeewuunya bwewuunya atali mukristaayo era kyaba batuyita ab'ekitabo byonna binakuŋŋaanira waffe kubanga kyamateeka 18 Yesu yagambye ekyo yagambye ebigambo ebyo kyamateeka yagambye nti Mukama anakugulirawo etterekero ly'eddungi okugaba enkuba mu budde bwayo n'okuwa omukisa omulimu gw'emikono gyo era onoowolanga sote bameka ababeera mu bbanga abawola oba abawolebwa what's your role nze guno nabadde n'omusajja nga tawaana omuvuka mulaba akola oba yategera nga muzeeyi njagala kumpayo ku ssente yayogera nga abavuka bano tebeesigika naye nagenza okuba anteetera nnyo ne mugamba
okola otya nangamba nti muzeeyi kati bye tukwanze nadde sibimanyi bwompa akamu yaŋŋambye nzizaayo 4 buli mwezi emyezi 3 aba mpadde 1.2 egamba abaana bano ne mugamba ate bwe nkuwa 2 naŋŋamba bwompa 2 nzizaayo myezi 6 naye nga nkola 4 4 nentunulira sentindalo na sentindalo ate yenga ate agirya wansi sibe kiri ono agirya waggulu sibe kiri muki kale nange nenkola risiki kubanga business is about what nimuga kasooke kuweeyo akamu kati ninde emyezi emeka niba dasipasi zibeera ku account for long sikyeŋŋamba naye nosanga omu Adventist nga kyoyinza omujjako utabo bababanja eno finka eno gundi eno black eno manerenda eno batwala kino wawa abafanayo batyo tubalaba baba basaba bati ate batumanyi omu Adventist omukwatira mu kanisa ogenda okusaba ti nga wamanerenda omula kankutegezere wowe obulya samone ne baba musumba waffe yabulidde kamala nga yabadde nganze oba omuntu yenna n'alaba bamanerenda nga bali wali Oluganda Yesu ajja naye abadde abirakwagala nsaba Mukama atuyambe. Why bring all that stress? Ogenda okubuuza gye ziraze nga talina kye yaziteekamu nga sinsi atalina kye yaziteekamu wabula yali agira baŋŋanda sigaali ab'eŋŋanda bayambe tobayamba to the extent of bannange sigenda kubafiirako nange sinze nabazaala sa Mukama atuyambe tutegeere olunaku lwayo lwakola ki toto what olweggulo tugende kulaba financial intelligence leading to financial what independence. Mukama abawo omukisa. Katonda kitaffe atula mu ggulu tukukkiriza nti oli Katonda waffe kubanga buli kiseera oyogera gye tuli ebituyamba. Webale Mukama bwe wasiimye okuteekateeka olunaku luno era n'otutumira n'aboogezi abo bennyini abalese bye twetaaga. Twetonda mu maaso go ayi Katonda olw'obwesigo obungi bwe watwesigisa nga ffe abaami, naye otusaasire nnyo kubanga tuganye okubeera abasumba nga bw'otusuubira. Otusaasire nnyo kubanga tuganye okulembera amaka ge watukwasa nga bw'otusuubira. Otusaasire nnyo Mukama kubanga abaana boonooneka kubanga tetukoze kitundu kyaffe. Mukama waffe olw'okubanga oli Katonda waffe era nga gwe wekka mu nkyamu gw'osobola okuggyamu engolokofu, otwereetedde mu mikono gyo otwerongooseze. Mukama tukolemu omulimu. Ababadde beerabira okusinza otusaasire Mukama, tuzimbe essinzizo mu maka gaffe. Ababadde beerabira okulabika mu masinzizo gonna g'otuteereddewo tukusisinkane, Kitaffe tuwa amaanyi okutandika kati tubeere abakristaayo abeesigwa. Ababadde batalina nsimbi nga tuli bavulunkupe nga tujoogebwa, Mukama otulaze nti otuteresezza byonna. Tukolemu omulimu ayi Mukama, otuwa omukisa gwe twetaaga, tuleme okufuna ebikolimo mu maaso go, naye tuddizibwe bupya tukole bikuweesa ekitiibwa. Otusaasire Mukama, endwadde nnyingi zizze mu bulamu bwaffe era n'abamu tunafuyidde ddala. Naye Katonda waffe olw'okuba oli Katonda omujjanjabi era nga weeteeseteese okutuwonya byonna n'endwadde ez'olukonvuba, Mukama zitujjanjabe.
amagezi gaffe Katonda ffe nga tetugawadde buvunaanyizibwa bwa kulowooza kukyusa mbeera etwetoolodde. Kama tuwa amaanyi tusobole okukozesa obwongo bw'otuwadde, tukozese emikono gy'otuwadde, tuleme okubeera ababanjibwa buli kiseera, naye tusobole okufuuka abo abasobola okuyamba abalala, nga tulina ebitumala n'amaka gaffe, era nga tulina ebitumala okuweereza, era nga tulina